kuba maliro obudde muleta abaana omuntu amuleta masa abaana b'abantu abaana bafudde abantu bafuyiddwa abantu abaana baabwe bamujewuja kukakyali wano poliisi ezitwala abakungu batuleetera abaana batuuke Kampala tunoonye ekyokukola. Katonda yasazeewo kati tukole tutya ne balema tuteeka mbulumya ono minisita simanya RDC bambega fe abaana tukkiriza ati ekizibu kizze essomero tetulinenya accident zibaawo Katonda yasazeewo naye tubaagalamu buyambi kyekituweesa omusolo bazikwanguwa abaana senga bonna baweddeyo dda n'abafu tewaliwo nnyonyi ya poliisi tebagula biliyoni tewaliwo y'amagye tewaliwo nay'amagye kati ebyo biba bituyambira kubanga batugamba nti abaana ba gavumenti kati abaana banabeera batya ba gavumenti nga gavumenti tesobodde tuyambira baana eyamba abaana baayo eryoke bafuula abaayo era bagiwa omusolo tuwa omusolo kano ke kamu ku bubonero obulaga nti baayo wano erina okwoleseza obukugu n'okutulaga nti etwagala okutuyambira abaana naye kati minisita ajja RDC bonna bajja kuzimba buzimbi wano abaana batukubira bukubizi masimu simanyi moloto simanyiwa olugendo luli musawo abazadde kyebagala kwe kulaba ku baana kyetwagala abaana babateeke mu nnyonyi babaleete ekkololo wali ebidirira byonna Katonda yanasalawo era nange byogereza ku kyamuganda wange gavumenti ekola ekisoboka kyonna kuba abazadde buli omu omulaba alina omulamu n'alina omufu bonna bakaba bukabi tewala amanyi kituufu kyeki gavumenti ekola ekisoboka etuuse abazadde ku baana baabwe buli omu agume omutima eyafudde agume amanye nti kyazze omulamu atakola ekisoboka olaba nti omwana addawo agume babateeke mu nnyonyi kuba gavumenti obusobozi ebulina sente zibbibwa abaminisita bazibba abatamanyikiddwa bazibba naye gavumenti erina obusobozi. Yes, exactly. So obusungu bwadde bungi abantu balina obusungu but yeah, waliwo n'omulala eyagambye nti senga incident eyo yatuuseewo nga Bobi Wine yali mu kitundu ekyo the government yandyanguye emisinde okuba nti egenda okulaba nti emukwasaganya n'etwala ne helicopter. Anyway, tetugenda kubeera bwetutyo, tugenda kutambulirako mu mbeera endala ey'enjawulo. Nga bwe wategedde ebyagenze mu maaso abaana almost close ku baana 28 roughly ye namba nze kunze gye nategeddeko bavudde mu bulamu bw'ensi olwa accident eyatuuseewo ku baana baadde bagenze ku trip ye Kapchorwa bavudde Kampala endejjaawo paka Kapchorwa nga bagenze ku trip era bwe bamaliriza emmotoka nefuna accident baasi gye baadde batambuliramu obulamu bwabwe bwe butyo bwagenze naye abawonyeeko kuba bagambye batuta abaana 2+ so tujja genda tutegeera ng'embeera bw'enaabeera naye obusungu bwabadde bungi ng'era oyinza obutanenya bantu busungu gye bwavudde kubanga ya emotions zibeera nyingi at that time nti basobola okwogera ebisukka ne boogera n'ebintu maybe ebitandyogeddwa sinakindi ebimu nga tebabirowoozezaako definitely bwe bagamba ku the government yandisobodde okusindika ennyonyi kituufu ekyo kisobola okukola naye ate jjukira nti abantu accident bw'ebeerawo bonna abadduukiridde ababeerawo ne bwe ziba health center ez'okumi ne bweba obwa ambulance oba mmotoka zino eza bulijjo yonna ebeerawo kyesooka okukola bakwata abantu abo baddusa mu ddwaliro eriraanye basobole okuba nti bafuna first aid at least babenga bataasaako obulamu bwe baba bataasizzaako. So sometimes kibeera a little bit maybe tricky senga basazeewo okukikola bwoti yadde nga ate kiba kisobolera okusingako ne babanga bagamba nti lwaki tebasobodde kugenda ne bakola ki ne babayamba ne bakomawo e Kampala ate nga okusinga adde basinga okubanja nga babanja abaana twagala baana bafu baleete nga kwegamba ya government nayo tugiweeko benefit of doubt. Twalabye Minister Balamu yagendayo that very night and the delay baddewo of course nga naye tusobola ogitunulira tugano at least waliwo batakoze bulungi but tukkirize ku luno bagezezzaako they tried also okuba nti babaako kye bakola
ya oli yaliyoko ne babasindika mu ddwaliro erizeewo I think Mbale ndowooza bwe nalabyeko nti babasindika Mbale ne babanga basobola obbajjanjaba. Obusungu abantu kwe businga n'okuva waliwo accident yabadde yakagwawo so nga fear already eri mu bantu eyabuddeyo nga train bwe yakoonaganye ne bbaasi eri abaana still ababadde bagenda ku trip abamaliriza nga train ekonaganye ne bbaasi obulamu lwabwe abaana abamu ne bava mu bulamu bw'ensi abalala ne bawona bakwati bano babadde basekende kati ate ngeri bano gye bali abato munnaye sometimes jjukira n'okubataasa osobola okitegeera nti obulamu bwabwe buba emibiri gyabwe giba migonvu emitima gyabwe kwegamba bubasabira okulaba nti munnaye Mukama abagumya abagumye. Ebifunfugu n'ebisigalira by'emmotoka ekika kya bbaasi bye bikwaniriza bw'otuuka ku kyalo Chepkwatit ekisangibwa mu nsozi z'e Kapchorwa ewaagudde akabenje olunaku lw'eggulo. Ensawo z'abaana b'amasomero, engatto, ebitabo n'ebisigalira bya bbaasi bisaasaanidde ku mabbali g'ekkubo. Bbaasi ya Liberty eyabadde etisse abaana okuva ku ssomero lya King David Junior School we yafunidde akabenje. Ababaddewo bagamba nti bbaasi eno yatomedde ekyaziyazi ekiri ku mabbali g'ekkubo n'ebikkuka akasolya abaana n'abantu abaagibaddemu ne bakunkumuka mu luguudo. Twasanze obuzibu wabaddewo eryo ejjinja eddene eryo lyolabaawo. Ejjinja eryo lyatudde ku baana abaana nga 8 ne litula ku magulu bwe bati. Abamu badde balamu, abamu lyatudde ku mitwe gyabwe ne bafa. Yayonoonesa oyita Kaserimu awo maaso awo nagiyiseeko awo ng'epaakinze awo nga bali mu kugikanika. Abatuuze baawo balabye emmotoka nga si nnungi nnyo ne bagamba driver bamuyambeko bamusitulire abaana kuba nabo balina mmotoka bamuteekera eno ebulambuuli ebbaasi ajje n'ebbaasi. Byabadde bizibu nnyo ng'era bikwasa ennaku. Kakati n'omukyala yabuddeyo n'akaaba amaziga naye ng'ate omwana we yabadde like omwana wa sister we gwe yali yamulekera okuba nti naye yagendedde mu accident eyo ng'annyonnyola ngeri kiki kyagenda okuba nti asobola okugamba maama we ali ku kyeyo. Ngenda byogera nti nze bannange, ngenda byogera nti bannange, omwana bamulekera nze maama wange nze byogera nti bannange, omwana wa sisi wange yazimba sente z'okulya maama n'opakira engoye z'ennaku 3 nti maama ngenze nze omwana omukwate n'ulidde bwati bannange, omwana omukwate n'ulidde maama ofisi nebegayira ne bagamba Peroni anagende banange nakukama obwe bulumi obukyasinze ate kubanga ofundako senga obeerawo naye n'obutabeerawo it is another added trauma egamba so it's really hard. Ebintu ebimu bye tusinga n'okwebuuza lwaki abaana babatambuza distance eyo yonna ku baana bano abato distance yonna okuva e Kampala paka Kapchorwa abaana abakyali mu primary. No, it wasn't necessary. Distance eyo nnene nnyo okuba nti abaana batambula trip paka eyo yonna balina genda mu trip at least za kumpi muno. Ekyo ekitambuza abaana ba primary okuzunga bakola nabo balina questions ze bakola ze bateekeddwa okwansalinga mu ebyo bagenda okulambula okuzungazunga. What is it? Kugamba bikalu bakozi tuli mu new curriculum kati naye nga n'akatijjo k'abazadde nako kayitirira bwe mutwala abaana lwaki mubatwala mu masomero agakola zituwa ne mu pressurizing amasomero agamu agatakola zituwa temukola bino biki. Kugamba akajanja akali mu bazadde naddala mu kusomesa abaana baabwe mu masomero kayitirivu gatako n'abasomesa bwe batunulira ebibeera mu masomero amalala baagala nabo babikole. Like there is a lot of excitement mu kusomesa abaana wano emakati w'abasomesa ne saidi yaki y'abazadde. Ebintu ebimu biteekeddwa okukyuka muko yadde nga bwe tunenya twawulidde bbaasi basoose neefa ne bagikanisa
ate ne baddamu ne bagiteeka ku luguudo ate driver ne bamugambako n'agamba mbwanze mmanyi kyenkola. Accident happened mysteriously. It was too fatal. It was people who had come for a study tour at Kapchorwa since it's a tourism site. It happened like this. After the bus reaching Amgul sub-county, the bus happened to get a mechanical condition with the peoples. The mechanics offloaded the peoples. Then from there, they requested for the mechanics to come and repair the bus. When the mechanics came, the driver insisted, even after senior drivers of the air told him that please, if the bus has an issue, you help us and you tell us reality so that we can get other means of transport to take these kids to the tourism site. The driver insisted. He told us he knew what he was doing. Now we also kept cool. We kept calm since he knew what he was doing. From there, the bus tried to be a bit fair. Then after that, the students were again put back in the bus until corner, that is Towe, around Towe area. That's where the learners again got off when the bus experienced another mechanical condition. They told the driver to still insist on transporting learners. The students, the pupils were again told to foot from corner to CP Falls, that's in Kaptogolo. Then the bus remained being maintained in the corner trading center, that is the Kaptogolo sub-county. The pupils went to Kaptogolo. Then from there, they used shortcut to CP sub-county. When the bus got ready, the bus climbed uphill freely without the pupils. Reaching in CP, they had finished their exploration. The pupils were again requested to get back into the bus. Still, the natives insisted. They said that no, driver, this bus is not good. The mechanics were even still working on the bus in CP, but the driver insisted. We told him that please, we can get for you other means to put down these kids and take them to wherever they are reaching. The bus driver insisted and told us that he knew what he was doing and the bus had a minor problem. Ekyasinze ekirala okwewunyisa bwe kuba nti accident waliwo endala accident ate ya happeninzeewo ku side ze Kamuli district ng'eno essomero lyade baliyita Nalango secondary school ng'eno accident yageze otuuka ng'era nabo bagenda mu trip kwegamba naye lwakuba nti the good thing nti kino tebaaloozinze baana. Yes, tebaaloozinze baana yadde baafunye ebisago ebiyitirivu era nga Nalango SS bafunye accident and it happened just nga tukyali mu mbeera y'abali bakyali mu kunoonya bali baana badde wano babakwase bazadde baabwe and this happened as well. Kati nga bwe kyobala kyengamba nti when we look now the other side, enguudo ze batwalamu abaana okugenda kutuwa Kapchorwa, when you look labi enguudo ezo ogamba kiki. So you can see the possibility nti obuzibu bweba butuuseewo nti obuzibu soolaba nti possibility nti obuzibu sobola otuukawo ate era ne bweba butuuseewo ng'embeera y'okubusurvivinga ebisobola nga chansi ezo survivinga nazo ziri minimo naddala ku baana abato kitegeera. So some things nammwe abasomesa mubitunulemu amasomero mutunule mu bintu ebimu programu ezimu n'engende ezo mulabe nti waliwo ewantu wamu olina okutunuulira ebigwa bitalaze singa bijjawo tusobola kweyamba tutya abaana b'entwalo we bali myaka emeka ebintu ebimu ne mubanga musobola ebintu ebimu nemubanga musobola obiminimizinga but ngasomera kusomera eryo nonya ku mwana wo nonya ku baticha abavunanyizibwa ku mwana wo. Ugandans ourselves naffe kenyini tuli very careless kyolina okumanya. Kati njagala olabe tukyali mu ezo ensonga za accident, emmotoka ezaakagwa ezaakagezaako okutta abaana n'ezimu ezissa abaana. Waliwo bano abaakutta abaana ne babateeka ku kifuso oba kifuso mbu nabo balina babadde bagenda ku trip busukulu school track ne babateeka ku kifuso nabo mbu nabo bagenda. So omu ku I think ono ye Mugambe, ndowooza ono si Honorable Mugambe, I don't know, but yandabikidde nga ye yabasanze n'abayimiriza
abajja ku mmotoka ninga olaba ng'abasomesa abaliko babadde basomesa waki nga balaga bo bagezaako okwegayira omusajja abaleke bagende naye nga iluku bali mu kigundi kimotoka kiri open kifuso oba kitrack if an accident happens kiba kigenda kubayiwa buyiyibwe kiti kibatuuleko Uganda nzimwana kakyokka nga naawe omuzadde ng'okwata omwana wo ng'omuwaayo nga bamuteeka ku kitrack ekyo nga bamutwala mbu agenda ku trip olugira nga munenya gavumenti egavumenti nayo sometimes tugisaasireko tubeeko wetuteeka measures oli ku time ya train ne baasi nze nanenyaako ko gavumenti kitono yadde ne bali nemba nenya mu ngeri kikuba gavumenti eteekeddwa oteekawo ezo gundi bazita zibalkage yes balina oziteekawo abantu bonna railway weesalira mu luguudo balina oteekawoko ku bitaala ne baliteekawoko ne bubalkage kati ng'obwo bubeera busobola okuggala then emmotoka neeyimirira ng'ate n'ebitaala bigikutte then train neeyitawo obulyoka bweggula tukimanyi bulungi ebyo ebintu si bya bbeeyi gavumenti ebisobola ku buntu butono nnyo obwo olaba abantu ezo zibalkage baziteeka ku mayumba gaabwe ku maka gaabwe kati olwo awo kanze we nannenyezaamuko engamba kyali kyetaagisa tekyetaagisa musajja wa traffic kuyimirira eri ate ayimirize awube mukono mbu ayimiriza bbaasi like seriously Mukama atusaasire asaasire n'abo basobola okuviibwako abaana baabwe yasobole okubagumya emitima era n'abaana abawe ekiwummulo eky'emirembe Mukama abankumire subscribinga ku channel eno. May God bless you.